My father gave me a chance. My father loved me. Tata wona abuuza ebibuuzo. Tata wona kakati bw'omugamba essaawa 2 nojja 2 kituufu. Nojja 2 ng'owedde. Alabye ddala ng'olimu ekyalo. Yes, tatange. Kuba naye yasoma ne mamange yasoma. Sijja kugamba nti oba ki. So twamuguza ettaka ne tumugamba jangu tuhaninga ova ettaka lyo. N'agamba mugenda kuseebuka oba ettaka lye ligenda okuseebuka. Taata wange. Kakati nseeyika jjamu. Natuuka ekiseera ne mmanya nti ekintu kye nnina okukola kiri ekintu kimu. Kwe kulaba nga at least mbako ekintu ekirala kyenkola kisobola okumbeesaawo nga mu kintu kye ndowoozaamu nti bwe ndiba nfunye ssente mu future oliddayo n'okola bulisio n'okola kiri kye njagala okole. Awo endingako nga nnyingidde busomesa netandika kusomesa. Netandika okuba nga at least kati obulamu bukwajjabira eyo. Kati bwe wasomesa ng'abaana tebakunyooma. Ate mwana watunze si kwa kwanze ndaba ng'omuto. Actually nze kyasinga n'okuntiisa lwaki nayingira primary saasomesa baana ba secondary. Wabatya nabatya kubanga baana ba secondary bamanyiira okitegeera ate obeera muwala muto kati buli omu abaagala ate yana senior 5 senior 6 mwana ayinza okujja sebo n'akugamba ebigambo bye ate naawe nebikuba kati n'oswala wewe omwana akusinga obukulu okitegeera naye ng'ate kigambye ebigambo ebinyuma. So me I decided nasalawo nasalawo nage sinoonya kyobalaba nasalawo n'ogenda primary abaana bano abato. In fact me I was teaching primary P1 mpaka waggulu mpaka P7 nga bombakwata ne there is a school n'ogamba sigenda mu secondary nagendako mu masomero actually gali abiri. One of it erimu eryanyambako bali baliyita first steps junior school. Eri essomero bambi ne linnyambako okuba nga nkwasaganya nursery work. In fact bo be banne trainingira nursery work nga goze ne bino byonna upper primary nentandika okuba nga nkola nursery work. Kati nze ngenda okuva mu first steps nyingi essomero baliyita actually bambi abantu bona wadde tebatuwadde sente z'akalango naye I want to also say big up to them. Abo naddala abazadde abalina abaana eggayaaza bandibadde batwala abaana abo ku Nalia Parents Junior School. It is a very good school. Essomero eryo Nalia Parents lwaki ndyogeddeko bwentyo essomero eryo lirina kye lyanyongerako ne limpa omukisa mungi nga liweerera omwana wange omu bali ababiri ne bwemba neetaaga ki abalongo n'obasaba nti kino nkyagala bafuba nnyo okulaba nga bakikola ki bakikukwasaganyiza okitegeera. So olw'osomesanga wazaala dda nali nazaala kuba nafuna olubuto nagenda ofuna olubuto nga ntandise okukwasaganyako ebintu by'obusomesa. Kati omusajja nga lwakinga bwakukeera kyokka nga nzindiwala sagala mwogerako sagala muteeka nnyo mu mboozi za kati gwe mbadde njagala tunyumyeko love handsome the blessed one the handsome boy handsome Salongo. Kyenyinza okugamba twamitinga ne gaayi oyo ne tutuuka ne tweyagala but after some time gaayi oyo nze nfuna olubuto kyenyinza kale abalongo be bakulu nfuna olubuto lw'abalongo naye bambi abaana bange abo mu kufuna olubuto nasooka nga njagala naddujjamu because nalaba nga I'm not prepared okufuna olubuto ate nga nali sikimanyi nti namu n'abalongo ng'olabanga gwe atannatuusa kuzaala nga ndaba sinna kati ate ebizaala nga wali obikoze no like nalaba nga sinaba okuzaalako nali badde nkutuusiza naye nga ndaba obuvunaanyizibwa bwennyingira oyingiridde obuvunaanyizibwa kati nofiya eyo n'abasajja bagirina. So one time nanywako nze ne ku majjani ng'olowooza nti ojja ddujjamu ng'ebiseera bye nali mbeera na kizibwe wange kizibwe ne mugamba kizibwe omanyi kye tugenda okwasaganya singa oli mukazi muganda kizibwe ekigambo kizibwe ye mwana wa kojjaawo bannange piisi oli muganda nnyo kizibwe bambi nali kakeeto bane nkutumiddeko kizibwe kakeeto nkutumiddeko kizibwe kakeeto oyo bambi yanyaniriza ewuwe nga tubeera babiri in fact nantwala ne mu Airtel kuba right now akyakola mu Airtel nantwala nayo nanfunirayo akalimu mu Airtel nga ntambuza nno layini zinze gwolaba
ngolwe olubuto kati lwe tumazeeko emirimu ng'oli lubuto ng'otambuza layini. Kati nentandika okuba nga ntambuza layins ezo okusobola okulaba nga tufunangawo akantu akasobola otugezawo naye nga nekizibu takimanyi nti ndi lubuto. Kati nga olwo taata lubuto ye lwaki tobeera naye? Kati yatuuka ekiseera abasajja by'obimanyiiko bye batera okweyogeza. Kati n'alyoka agamba mbu ye tazaala biki bwe namukubira esimu nanga nze sizaala biki era nze wakani naye omukazi n'omwana biki nze ne ssebaana baagijjamu. Kati nze lwakuba nina kiri ekintu kye nakuliramu nti nakula ne maama wange ku side emu. Yes, nakula ne taata wange ate nakula ne mami wange. That means maama wange wamanya nti omuntu era asobola okubeerawo kitegeera. So after some time kizibu wange anfunira akalimi ewalala ngamba ngende njeze ntandika okubeera nsoli nga nkola mu kabotiki kali ka mukwano gwe. Naye nagenda okulaba era nga ndaba obulamu tebutambula bulungi. Sente kavaayo. Kati lumu tuba tulina ekizibu ewaka twawukana tutya nga munnange actually before that ngendako ewa mami wange. Mami ngambuuza piisa oli lubuto oba kubali yali Christmas yanga angotushali muna naye ng'alaba endya gy'olyamu. Ko mami n'abuuza piisa oli lubuto oba toli lubuto ne mugamba nedda nze sirina lubuto. Kati waliwo omuganda we namugamba mami baaba okusinza bwendaba omwana alabika okuba alina olubuto. Naddamu mami n'amuta n'ambuuza naye gwe oli lubuto ne mugamba nedda nze sirufunangako. Mami n'alyoka ngamba anyway tekirina buzibu naye piisi manya ekintu kimu nti olubuto olugula luddamu ki maaso. Ne mugamba kati bwe namanya nti akiguddemu nti ndabika ndi lubuto awo navaawo nga ngenda wakizibu enzire wakizibu emberera ekizibu wange era atabitegererako ddala. Wabeeranga naye nga ye tamanyi. Kati ntuuka ekiseera era ndwala ku luno manyize bazadde bange bonna yali mbagabana sayidi ne sayidi naye ndaba ng'oli yangwamu kati nakola nagenda wa taata wange kuba oli yakigwamu olabika. Kati ntuuka ewa taata wange eyo nayo nasesema. Kati mama wange ali ewa taata wange manyi mami wange kati mama wange atuuka ekiseera ngamba mbuuza kiki olyotya kati obukuluma koze nasesemere nasesema ebintu byajjo. Maama ono alieka ate mama nga njagala nga bw'okiwulira ngagamba tobanga oli lubuto ngamba ono naye akana naye agala kungwamu nga nabo mbasiibula enkeera gwekola nsobye emwoyogereolubuto mba nkudduseeko nga naye mubasiibula mbagamba ngende mbaligize emirimu gyange nga nzirayo nga ngenda watata nga nzire wa Kizibwe ngamba Kizibwe manyi tugatandika kubeera ffenna we bituuse sikyalina katuwala wengenda banguddeguddemu nnyo nga Kizibwe ate kyola mugamba banguddeguddemu Kizibwe nga ngamba tekirina buzibu tubeera ffenna munnange tuba tulina Kizibwe after some time ababbi nga bajja nze nali nsula wansi nga Kizibwe yasula eri mu kitanda kati omubbi bwe yajja yankoona bwati ku kugulu n'anyingira munda nabba yatwala TV kati n'akoma oluuto ey'okubiri yali oba akirye DVD kati abaagifulubya bwati mpuli omuntu ankoonako nenneekanga nga mpulira empewo enfuuwa nengamba naye Kizibwe alina amagezi yagibba n'agenda n'akomawo ogwokubiri akomyewo ogwokubiri alaba ffe twebase tatwaba tesinza ali olubuto nga Kizibwe okimanyi nga nonga ngamba naye Kizibwe bane alina amagezi ayinza otya okuleka ne olugi nga lugule kati empewo erina mukumpitamu ko Kizibwe ng'alyoka ngamba nti Kizibwe ng'alyoka mugamba Kizibwe nga mpulira omuntu ate afuluutira muki afuluutira mu buliri azuuka neekanga bwengawa ko Kizibwe nga muzuuka nga Kizibwe bali ababbi yazuuka ababbi baliwo ababbi mugamba Kizibwe kimanyi tibali batubye Kizibwe kono lwennyini lwe yanvaamu naye yagamba piisi buli omu akwate agage waleese ababbi oba Kizibwe yagamba piisi wano asobola kubeera wate simanyi kati wenzira yemu akwate agage naawe noonyeewo nange kanoone saakola kikibi kyonna olwo taata lubuto tomuwuliza simuwuliza okuva kalike yali agambye kati mbirowoozalowoozamu awo ngamba ne bane kati ngenda kukola ntya oba ngenda kukola ntya olubuto luno nawe lukyali luto omusajja gwe kikweganya olubuto ng'omanyi wakoze ebizaala ffenna tuli bakulu watuukira okukolera ebizaala era omanyi wajjeemu empale nga togenda kunaaba
kakati olowooza wamma mujje tulabuze ettaka ku KPJ Dream Goals Consult Limited tulina ew'obulenzi obukadde 5 n'obukadde 4.5 w'obulenzi kati kamu ettaka lyaffe lyonna liba lyabyapa fumita emboozi kati munange kizibwe tututuuka buli omu ayawukana ngenda kwegamba cutting story in short. Yes. Kati ntuuka ekiseera mbeerako nagendako mu kyalo actually nasooka ng'olumwawukanye n'ekizibwe nengenda mu kyalo Masaka enkoni nga ndaba nnemereddwa kogwe kanzire ku bujjajja kati nensalawo nengamba lwaki sigenda ewaffe nembeera eyo wajjajja wange omukyala wajjajja nga yalazaala tatange nengoyo jjajja wange njagala nga bw'okiwulira kati bwe natuukayo enkoni jjukya olubuto olwo luvuddeyo kati ntuuka enkoni olwoyambala zimaternity naye nga process wano sijja gibabiri kuba nayo yali mpanvu nnyo okutuuka ate okugenda mpaka enkoni ntuuka ewa jjajja wange jjajja teyaliyo kyekyamalamu n'amaanyi kuba abamanyi enkoni waliwo ka petrol station yawo nyini enkoni kali ku kkubo kati fere ettaka lyaffe lyonna okwambuka ewaggulu otataka lyaffe muli bagagga basite kubanga awo nasi nze jjajja wange yazaala taata wange bali babeera mu tawuni awo nyini ku kkubo kalimu naye kati nga ojjajja wange wabeera ngenda otuuka nga jjajja taliyo nga binsobe jjukira mu nsawo nsigazaamu zaali 12,000 omutwalo nalina omutwalo gumu 2,000 ng'omutwalo gwe guntwala mpaka gugutwala mpaka emasaka enkoni jjajja ngenda okutuukayo ng'ate waali jjukira nali namugulidde omugaati sukaali nasooka neetula bwenti ku petrol station nenkwatibwa ennaku